Oluvannyuma lw'ebigezo bya siniya ey'okuna okukomawo ng'amasomero g'Obwakabaka gakoze bulungi ddala, kati gateekateeka kwongera kuteeka maanyi mu masomo g'emikono wamu ne ssaayansi. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'amasomero g'Obwakabaka Hajji Rashid Musisi Semanda ategeezezza ng'Obwakabaka bwe bubakanye n'enteekateeka ey'okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda ne Uganda yonna. Ebintu ng'ebyo tugenda tukola bwetyo, tugenda kubeera nga abaana baffe tubateeka ku mutindo nga tutambulira mu buufu oba mu nsonga Katikkiro waffe gy'atugamba ey'okutwala Buganda ku ntikko. Olwaleero abayizi abasinze okukola obulungi baweereddwa sikaala okweyongerayo n'emisomo gyabwe ng'era emikolo gibadde ku ssomero lya Lubi High School wano mu Kampala. Akulira essomero lino Immaculate Nampijja ategeezezza nga kati bwe baagala okutumbula amasomo g'emikono ne ssaayansi basobole okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Abayizi abaakoze obulungi basiimiddwa era ne basuubizibwa okwongerwa ku sikaala singa bongera obutaswaza babasomesa.